Bana nky'omuntu azze mu ministry ey'ebyokwerinda endowooza yeweefaanana etali yakuteebereza kubanga yakuba n'ekitabo era nga kyekimu ku bitabo ebyatunda ennyo mu America. Ekitabo ekyo kye yatuuma The War on Warriors. Ampuliriza era amaze ebbanga ng'awolereza abasirikale ba America abaweereddwa ebibonerezo olw'ebikolobero bye bakoledde mu ntalo ngaga nti ebizibu bye bayitamu bingi n'olwekyo bakola obusobi obutonotono ensi tesaanye kubukuliriza. Era ne mu kitabo kino akyogerako Trump ng'akyali president era yamukuyega abeeko b'ofiisi abaasonyiwa be yakola nabo mu Afghanistan nga babawa ebibonerezo oluvannyuma lw'okusingisibwa emisango egy'obutemu nga bali mu Afghanistan. Era babiri ku bo Trump n'abasonyiwa, omulala yali tasibiddwa wabula nga bamusizza eddaala era eddaala lye ne balimuddiza oluvannyuma lwa president okumusonyiwa. Kakati ampuliriza oyo ye minisita w'ebyokwerinda omupya azze mu America. Bw'ogenda ku nsonga z'olutalo olw'Isirayiri ate nga lukulu mu nsonga eno, Hegseth muwagizi wa Isirayiri era agamba olutalo Isirayiri lw'ebiko e Gaza lutalo lutuufu era takkaanya na mboozi ya two state solution. Two state solution tugyogeddeko nnyo buli twogera ku nsonga ya Isirayiri. Ekyo ga nti twawule wabeerewo amawanga abiri erya Isirayiri ne Palestine. Hegseth agamba ebyo byabwewusa. Omubaka mu Congress ya America ng'ava mu ssaza erya Florida. Mu njogera Congress maategeeza mpaka mu House of Representatives. Era abadde muwagizi wa Trump okumala ebbanga ddene. Mu kisanja kiri ekyasooka y'omu ku abo b'oyinza okuyita abafuutu soja ba Trump. Nga buli kyafujjo ky'oyagala okukola mu Congress, Trump ky'ayagala okukola, Matt Gaetz y'omu ku abo abasobola okukikola nga tebabuuzizza. Kakati yayongera okufuuka omuganzi eri Donald John Trump. Ekisooka munnamateeka mutendeke teriko kubuusabuusa kuba buno bwe buvunaanyizibwa mu America obwetaaga omuntu nga ddala ekyo wakisoma. Bakubeera ssaabawoleza wa gavumenti ya America olina kuba omunnamateeka. So amateeka yagasoma emyaka 42 egy'obukulu. Ekyo nakiina kyekikulaga nti Trump mu gavumenti ye yasazeewo okulonda myaka mito. Kazi oli adde wana mwenda Hegseth ono wana mu ebiri. Ekyobumanyirivu si nsonga nkulu gyali tukirabye ku Hegseth kati tukirabye no ku Matt Gaetz. Amateeka nga tanayingira byabufuzi yagakolako akaseera katono. Alina kampuni emu y'abannamateeka Florida gye yakolerako. So kati n'alyoka ayingira Congress y'eggwanga erya America. Kati wasinga okubeerera omuganzi eri Trump omwaka oguwedde waliwo olutalo lwogoba Speaker wa Congress Kevin McCarthy nga muna Republican Party. Ensonga eyo twajogerako nnyo wano. Kakati Kevin McCarthy yali muna Republican Party naye omu ku abo abatawagira nnyo birowoozo bya Trump ebyobwannalukalala. Era ne mu kujja ku bwa Speaker Gaetz n'abala baamala kumulayiza nakkiriza bakendeeze ku bukwakkulizo obw'omuntu okuleeta ekiteeso ekigoba Speaker nga ne bwabeera omuntu omu asobola okukireeta. Kwegamba yafuna obwa Speaker ku kakwakkulizo era ke kakwakkulizo oba ayita okumugoba. Gaetz yeesitula lumu n'aga nti njagala otuviire ababaka ne bamuwagira. Naye ng'ensonga emugobya bagamba nti yali yekkiriranya ne DP. Mu kiseera ekyo Biden yali alwana okugisembalirira ng'ennaku ziggwaayo nga batakikutula America egenda kufuna kye bayita shutdown. Ebitongole bya gavumenti ebiwerako bebeera mu shutdown biyimirira kuba abakozi baba tebasasulwa emirimu gye bakola mu kiseera ekyo nga gavumenti eyimiriza ensaasaanya. Kakati McCarthy n'asalawo abeere musajja mukulu ebyobufuzi abisibe ku mpagi n'akkaanya ne banna DP okukakana ng'agobeddwa. Naye kyewuunyisa nti ne banna DP be yakwatagana nabo ate tebaamutaasa ng'agobwa. Naye bw'atyo bwe yagenda. Kakati awo ono we yasinga okukolera erinnya n'okufuuka omuganzi eri Trump yadde ng'abadde wuwe wa ku lusegero okumala ebbanga. Naye kasita yakulemberamu ogoba McCarthy n'afuuka muganzi nnyo eri Donald John Trump. Kati ne kiraga ba Speaker abaddako n'aliko kati nti
bw'otozinire ku ntoli za Trump ng'oli mu house jukira Trump ali wabweru Biden ya president ne speaker wa Republican Party nti bw'otozinira ku ntoli za Trump kuba ekyo Trump yali takiwagira ekyokukwatagana ne DP bayisembalirira. So kati Trump ng'asinziira bweru ng'ayita mu bageti ng'akulaga nti ne bweru nze namula bw'ogaana osobola okufiirwa ekifo olina kubeera ku bunkenke. So ekyo kyayongera okumufuula omuganzi eri Donald John Trump. Okusoomozebwa kwalina bwe bumanyirivu kyekisooka kufaanaganako na Hegseth. Ekyokubiri okusoomoza ng'ate ku America eyawamu nti ekitongole kigenda kukulirwa omuntu aliko enzira ey'amaanyi kukikwatagana n'empisa n'ogoberera amateeka. Matt Gaetz ye kennyini ekitongole kati kye baamulonza okukulira kyamubuulirizaako emyaka 2 emabega nga kimubuuliriza ku nsonga ezeekuusa ku kabasanya n'okukozesa abawala abalenga akaboozi abataneetuuka. Yafuna abawala 3 n'agenda nabo e Bahamas mu kintu ekiteeberezebwa nti kyali kikontana n'amateeka ga America. Naye nga basasule si bakake. Naye n'abatwala e Bahamas abajja mu America kakati Justice Department kati gyagenda okukulira yabuuliriza ku nsonga eyo wabula ku nkomerero n'efulumya alipoota nga tewali bujulizi bwa simba tebagenda mugulako musango. Wabula yadde tebamugulako musango aba Justice Department akakiiko ak'empisa mu Congress mwatuula ko ne katandika omubuuliza kate ku nsonga endala ku bigambibwa nti yaganza omuwala ow'emyaka 17.